recording. Hello. Mulio mutya baganda bange kansubire muri fine. Amanya bampise Joseph Bera. Bampise Joseph Bera nga ndi wano abaitawo batya. Abaitawo Kampala quality abategira yeno. Niya Bahai. Bahai Temple. Banga mumanyi Bahai Temple. Onaku lwa leero zokwogerako namwe baganda bange, bachali bange, bamama bange, basista bange, abooluganda jini abeddire ente, abeddire ngonga abanzala bakojjange mwenna ze kwogerako namwe. Onaku lwa leero kikyenziza okwogerako yenkyukakyuka muggwe. Abantu bangi ngenda babuulira lwaki nkyusiza erinnya. Nenga sinakutusa ku lwaki nkyusiza erinnya. Enkyukakyuka mufe yeetaagisa. Mu bulamu bwo mu nsi buli lw'oba atomanyi gy'olaga obeera nga omulambo ogutambula. Omuntu yenna mu nsi olina okubaako ne gy'olaga. Bw'oba nga toyina gy'olaga ng'otambula bbira mufa nga tomanyi gy'olaga, which means oba obuze. Amanya bampise Joseph Bera bwe mubadde mumanyi nga King Jose. Ensi eno tugitambulamu nga tumanyi kikyolibeera mu nsi. Netuuma erinnya lya King Jose na Rock Master. Namalo lyetuuma bulungi nnyo nga ndyagala. Kasana nga kangi nga ndyagala erinnya eryo nga bw'owulira. Naye omuntu yenna alina obanga olina ekintu kyoyagala okukyuka mu bulamu bwo, wabaawo ebintu ebimu byokola saddaaka newokusaddaaka ekintu ekyo n'okijjako osobola otuuka gy'olaga. Mbadde n'abantu bange bangi nnyo abanjagala nga bamu tebanjagala, naye nganze omuntu tasazeewo ne ŋŋamba kankole enkyukakyuka mu nze, ate nga naawe osobola okukola enkyukakyuka. Erinnya eryo nalikoze lwaki, nalikyusiza lwaki nti omwaka 2022 nina okubeera nga ndi muntu mulala. Naawe kkiriza omwaka ogujja 2022 obeere muntu mulala. Wegobeeko emikwano egitakuzimba. Emikwano egitakuzimba kyendi mu kukola naawe kyenjagala okole. Wegobeeko emikwano egitakuzimba nga mukwano gwo ayagala ekintu kimu, ayagala ogende mu lodges, ayagala mugende mukwano abakazi mubeere mabbaala, awo bonna bonna beegobeeko, togenda kwezimba. Omuntu akulowoleza mugende mukwano abakazi, mugende mukwano abasajja, togenda kwezimba naye. Kyuka olwaleero obudde nga tebina kuyitako okole decision endala osobola okukyuka obeera omuntu omulala. Okuva ne leero wulabidde ka video kano kobe ng'oli muntu omu agwakalabye, kola enkyukakyuka nga nze bwe ngikoze. Nkoze enkyukakyuka okuva mu bintu byange byonna nga bwendi. Mbagambye nze Joseph Bera luli nabadde King Jose the Rock Master. Nakyusiza erinnya eryo okukola enkyukakyuka mu nze mbeera omuntu omulala. Ate nga kyemmanyi gwanda bw'ogenda kitegeera lwaki nkyogedde, era bw'onooba ongoberera ogenda kuntegeera lwaki nkyogedde. Era nkwegayiridde oba ng'oli ku YouTube yange essaawa zino, nkwegayiridde kola ekintu kimu. Saagala olabe vidiyo eno ogikomaawo nga tofunyeemu kyojjamu. Baako kyojjamu, subscribinga nkusawo sharinga vidiyo eno. Bw'oba oli ku Facebook sharinga vidiyo eno. Bw'oba ogirabidde ku TikTok sharinga vidiyo eno. Kuba kintu kikulu nnyo erimu ekyamakulu ky'ogenda okuyiga n'obulamu bwo ky'obadde tomanyi. Ntandise. Obadde okimanyi nti ku nsi kuno otambula n'abantu nga tebakuzimba naye nga gwe tomanyi. Okimanyi nti obeera ne mukwano gw'emyaka n'emyaka naye nga bulwobeera n'ekizibu akudduka. Obadde okimanyi obeera n'omukazi ewaka naye nga mu butuufu agogwe mazima ng'oyina kidomola kiri empute. Obadde okimanyi nti ofumbirwa omusajja naye nga omusajja gw'olina nga y'omu ekizibu ekikuze emabega. N'obeera n'omusajja ewaka naye nga y'omu akuze emabega, naye singa obadde ng'oli omu nga tolina musajja, okimanyi nti singa oli wala gwe musajja ndaba. Okimanyi singa obadde n'omukazi akuzimba singa oli wala. Okimanyi singa obadde ne mukwano gwo ng'akuzimba, okimanyi singa muli wala. Mbeegayidde bamikwano ekintu ekyo mukikole. Mbeegayidde bwegayirize. Munyambe buyambe tukwasaganye okulaba ng'embeera eno tugikwasaganya mu ngeri yonna.
ebyadala tuli bubi olw'emikwano gyaffe gye tutambula najjo. Tuli bubi olw'emikwano gyaffe gye tutambula najjo. Nze mbagambye nkyusiza erinnya lw'abantu baffe be tutambula nabo. N'obeera n'omuntu mu nsi imagine mikwano gyo naye nga gwe lwoba olina ssente najja n'agamba Jose nyamba ompeeyo emitwalo 5 oba 10 n'ogimuwa naye gwe lwofunye ekizibu lw'otabeerawo lwaki nga okuyamba gwe tonnyamba. Ddala oba mukwano gwange gwe oba mukwano gwange weetaaga omuntu akuyamba nawe olyoka omuyamba. Weetaaga omuntu akuwa amagezi olyoka oyambuke. Weetaaga omuntu akuwa amagezi oyambuke enkiddamu. Amagezi kisinga ssente. Twetaaga abantu kuwa ssente naye weetaaga omuntu akuwa amagezi osobole kudda waggulu. Amanya bampise Joseph Bera gwe mubadde mumanyi nga King Jose. Zina bagamba buli kadde nyina okubeerawo nga njogera ekintu ekyetaagisa okwogerebwa za bankyawa ne bankyawa ate abantu bakyankyayira ddala. Naye gwe omuntu omu alabye vidiyo yange eno nkwagala nyira nawe bale kunjagala lwasunga ogirabye ate nkusagiraba ogimale yuwe bange ekuzimbye yongerayo mu maaso gisheyalinge ne mukwano gwe muzimbi. Bw'oba omanyi nti omusajja gw'olina takuzimba omaze naye emyaka 10 nga temulinawo gye mugenda bwe kiba kyetaagisa kumwesonyiwa mwesonyiwe. Bw'oba olina omukazi ng'olaba nga takuzimba emyaka 12 ng'oli naye temulina gye mulaga oba kyetaagisa kwezimba ng'oyagala kugera mu maaso mwesonyiwe. Wabaawo ekizibu ku mmwe okuba nga famire temwambuka waggulu kumwe abiri kubaako ekizibu. Bangi be tulabye nga baali bafumbo naye bwe baayawukana buli omu n'afuna ssente. Lwaki? Kubako omu yali alina ekizibu kutazimba munne. Amanya nze King Jose w'emabega asawo ne yafuuse Joseph Bera. Era ly'erinnya limugenda otandika okuba nga muliwulira mu lufumo nga nze Joseph Bera. Nsooka okubeebaza bamikwano abampagira n'obeera ku firimu n'oziraba zempandiise. Mwebale nnyo mwebalire ddala firimu zempandiise. Firimu zenzanye firimu ze kwegamba mwebale kutuwagira n'owagira 12 Stars Universal Pictures n'owagira JR Film Studios kikulu nnyo mwebale nnyo mwebale ddala. Firimu zaffe muzirabe ku YouTube kweziri ate nga ziyigiriza. Bane mukwano nkwegayiridde beera omuntu ow'enjawulo omwaka ogujja. Olunaku z'omwezi wayo ziri 28 wenikoledde vidiyo eno. Nsaba ulize vidiyo eno oba gikonvatiko ready gundi audio sharinge ogenda kufunamu ekyenjawulo. Kyuka obeera omuntu ow'enjawulo mu bulamu bwo. Kyusa abantu mu bulamu bwo abatakuzimba. Goba abantu mu bulamu bwo abatakuzimba. Line zoyina mu simu yo oyina enamba 205 mu line naye nga kugamba zoyina enamba 2 ezikuyamba ezisigate ezikuyamba sangula tezirina makulu. Weetaaga okubeera obulungi neetaaga okubeera obulungi. Osaanidde okyuke mu bulamu okyuse ekintu kyonna kikyusa obulamu. Funa emikwano emipya buli olujja. Buli mukwano gwajja n'omukisa gwe. Mukwano gw'omukadde wabanga badde akuzimba sigala naye wabanga talina siri zaakuwali nga badde akuwa amagezi oyo omwetaaga. Naye obanga olina mukwano gwe nga talina bintu byakwongerako nga talina kyakuzimba mwesonyiwe. Nkwegayiridde mwesonyiwe. Ngenda kukola nga audio gundi ez'enjawulo videos nga tweyigiriza. Mugera tegya Joseph Bera yani isaawa ntandika okubalaga Joseph Bera omutuufu yaliwa na biki byenjize mu bantu bulijjo mbadde sikimanyi. Abantu banditidde kyuka banditidde nkyusa erinnya lyange lyembadde njagala. Nkyusiza erinnya lyange lyembadde njagala King Jose mbadde ndikoleredde nga buli omu wona balimanyi. Genda ekibuga genda ludda wona bamanyi King Jose wentuka baga King Jose wuuyo naye ndikyusiza. Sifuddeyo losi yegiye ngenda kukola ey'abantu abagenda okugweyo mu district zange zembadde nnyimbira. Bwe baba ntadde sifuddeyo n'entandisa okukyuka nkyusa enfuusa omuntu omulala. Kankyuke mbeera omuntu omulala. Abadde bampagira bamikwano temukyuka olwokuba nti nayetumye ndirinnya ddala Joseph Bera. Abadde awagira King Jose mabega nsaba sigalawo nsigadde nze omuntu omu ekyenjawulo ndi mu kukyuka mbalaga ebintu ebirala ebipya.
n'okuba nga mbazimba gwe mukwano gwange abadde ampagira kankuzimbe nakwali sikuwadde ssente nkuulako ebintu bye mbadde mpitamu naawe osobole okuba ng'ogendera ku ebyo okyuke omanye nti Joseph abadde ayita mu bino ebintu nange nsanye njige okyuke. Kyuka muganda wange obeera omuntu ow'enjawulo. Banange mpise mu bizibu bingi bye mutamanyi. Naye essaawa tukyuke. Ale nsaba okyuke nange. Nsaba buli vidiyo gye nteekayo wano ku Joseph Berra bame kusaba gisharinge. Pages sharinga. Wonna olabidde vidiyo yange eno sharinga. Mbeegayiridde. Nsembayo nga neebaza. Mwebale kumpagira. Mwebale kunjagala. Mwebale kubanga buli kimu kyonna kyenkola mukitaddeko amaaso. Ba presenter mwebale nnyo ba mikwano mwe mwabadde munfudde kyendi ali nga musobola kunfuula kyendi. Ba presenter mwebale nnyo mwebale ddala. Mbebaza Kagadi, Kiboga, Kyankwanzi, Mubende, Kyegegwa. Mbebaza mwebale nnyo nnyo. Mwebale kunfuula kyendi ate mbasaba munyongereyo. Muga ya Faizu webale era nkusaba ntuuke gye ndaga nange ntuse gy'olaga. Tulina kwetusayo nga tuli babiri era mbeegayiride tutambulire wamu. Amanya nze Joseph Berra mubadde mumanyi nga King Jose the Rock Master era nga mbasiibula mbagamba temunkoowa nsigadde enzoomu kakuba ekyenjawulo ekiriwo nti nkyuse mu ndowooza n'erinnya. Mbaagala nnyo mwebale kumpagira. Mwebale kumpagira nsaba mugende maaso kumpagira. Ngenda sigala nga nkola ebintu ebibazimba ate omuntu ayogera ebyekisiru nja muvuma. Bane ku Facebook mugenda kunda ku mikutu gyange mugenda kunda ngenda kuba mukambwe nnyo. Nkoya abantu abasamira abantu. Mwasamira nnyo abantu mwe bantu babatalina bya kukola. Mulika abantu abakola bakole. Aba mubeere bulungi abampagira.